Gokyalaba mawulire gataliiko nfuufu ku y'omuntu wa bulijjo Bukedde TV1. Kaakati njagala kutwala butereevu ekyanja eno eri omunnaffe Mayozi Lwamiti ate atubuulire ebigenda mu maaso mu kifo awattiddwa musajja mukulu Jjajja Uchuli byonna katubifune obuuyo obwo. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have tugoberera twagala kufuna munnaffe Mayozi Lwamiti ali mu kifo awattiddwa Isma All Access bwe bityo no munnange bitambula tugezako okumunoonya tufune bulungi ensonga ezo nga bwe zitambula. Kitalo nnyo tuseewo kale tukyagezaako okufuna nsonga ezo naffe atugoberera kale tujja kugenda maaso n'okutuusaako ensonga ezo obudde bwonna katweyongereyo mu gataliiko nfuufu amalala ge tulina kadde kano. Waliwo bamulekwa bano abaddukidde wa RDC ow'Essembabule abataase ku bakulu baabwe be balumiriza nti bano batunda ettaka lyabwe Kitaawe lye balekera kale nga liwezaako yiika eziri mu 18. Mu kiseera kino bagamba basigadde mu bbanga. Bamulekwa bano nga bakulembeddwa Sarah Nabbanja mu kuddukira ew'omumyuka wa RDC Essembabule Faizo Seruwaje baagala nabo bafune obwenkanya ng'abaana b'omugenzi Zaakayo Kaawa. Bamuzeeyi Zaakayo Kaawa yazaala abaana 13 abaliwo ku Abasiraamu naye abantu 2 baatunda ettaka eryo. Era essaawa ne tebatukkiriza wadde okulinnyawo ne bwe batulaba balabira ddala nga tetulina kye tulonye. Bagamba nti kitaawe we yafiira mu mwaka gwa 1984 yaleka bamulekwa 13 kyokka bakulu baabwe okuli Paul Center mu Lutalo ne Margaret Katongole beekobaana ne batunda ettaka lyonna yiika 18 nga lino kwekwali n'ekijja kya kitaabwe. Naye kwaleko ababiri abakulu kakati omu ku bakulu n'omulala kufa abato baakwatagana nga bo ettaka eryogerwako baaliguza Francis Kalwanyi ne Saalongo Bukenya wabula nga bantu tebabakkiriza na kulinnya ku bijja bya kitaabwe. Ekyapa kiri mu mannya ga taata Zaakayo Kaawa. Oli bwe yamala okufuuka administrator n'ateeka mannya ge kakati essaawa eno kiri mannya ga Kabanyi Francis. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Kawanda A mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'Essembabule. Okusinziira ku bamulekwa bano baalekebwa bato nga tebasobola kulondoola bintu bya kitaabwe ekyawa bakulu baabwe ekyanya okutandika okubitunda. Beekubidde enduulu eri poliisi Essembabule ne batafuna kuyambibwa. Ssentebe w'ekyalo Irene Nalubega n'abatuuze abalala bagamba nti baawuddisibwa bwe baategeezebwa nti abato baali babagulidde ettaka awalala. Bagamba kati abantu 3 n'omuze okutunda ettaka bonna nti bonna baasayinze bonna ali 3 nga yali Makuleti ne Sentamu. Akutagana tugezaako n'okunyiiga n'okukambula naye nga tetulina eddoboozi munnange obuddo. Abaana bano balaajanidde RDC ne beekikwatako okubayamba bafuna obwenkanya. Ne katwagala bwenkanya naffe tufuneko we tubeera ng'abaana tunalaga abaana baffe abazzukulu nti wano y'ensibuko gye tuzaalibwamu. RDC Seruwaje abagumiza nga bw'agenda okukola okunoonyereza okuzuula ekituufu era alambisa olunaku lw'abayise. Tukkiriziganyizza nga 10 omwezi ogwokutaano tugenda okujja okutunula mu nsonga pate zonna nziyise zijje wano tulabe. Omu ku boogerwako Margaret Katongole ku lukomo lw'essimu asambaza ebiboogerwako nti babasibako matugambuzi kubaliisa ngo teribangako kyapa era ekyapa kye bagamba kye nawa Kalwanyi yeegobedde ebintu nga maze okumugamba nti binnemeredde. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.